Olunaku olwaleero nze nammwe babboosi naddala abakyala mu abakozesa abaana ewaka, abaana abawala be tuyita abawala abakozi. Gwe omukyala gw'oleeta omwana omuwala oyo agenda okuyamba ku mirimu ewaka. Ebiseera ebisinga abaana bwe muleeta ewaka ekisooka baba baana bato, ekirala baba tebamanyi mirimu. Kati mmwe babboosi ewaka muba mumanyi nti bw'ofuna omuwala oyo obeera omanyi nti ajja kukukolera buli kimu, so nga ate abaana abo baba beetaaga okuyambibwako, okumulambika, okumubuulira engeri gy'alina okukolamu emirimu, alina gikola atya, ssaawa bw'etyo olina kukola ki, budde bwe buti oteekeddwa kukola ki. Ebiseera ebisinga temwagala kutunuulira nsonga eyo. Bw'ofuna omukozi atandikirawo kukola, kale n'alyoka akolera by'otayagala n'omutabukira, n'oyomba, n'obeera mukambwe ennyo, so nga ate kyandibadde kikulu omukozi oyo n'olambika mulambike. Asobola obutakitegeererawo, beera ng'okiremerako olw'ensonga nti mulimu abantu abatakwatirawo. Ekyo nsuubira nammwe mwakiraba nga bibiina. N'olwekyo bw'oba n'omukozi ewaka n'omubulira ekintu ekikyamu n'akiddamu, n'oddamu n'okimugamba, n'addamu n'akola ekirala, nyiikira bunyiikizi kubeera ng'omulambika, ajja kumala akitegeere. N'ekirala, abaana abo mufuna abaana abato ababeera abakula obukuzi. Omwana myaka 13, 14, 15 aba akyali muto, aba talina kyamanyi naddala ku mirimu egy'ewaka. N'olwekyo njagadde nsooke mbabuulire nti abaana mubayigirize emirimu gy'okukola, abaana mubalambike, temuvuma bavume, temubalangira bulangizi, temubakuba. Omwana oyo gy'okoma okumukuba, gy'okoma okumulangira, gy'okola okumubuulira kino mubuulira kiri, biba bimuluma ku mutima gwe. Ky'oba olaba nga ajja kuddayo ewaabwe, ajja bakubira essimu abagambe nti omukyala ampisa bubi, omukyala antulugunya. Olw'ebyo by'oba omubuulira mu bwongo bwe biba bimuyisa bubi. N'olwekyo omwana oyo w'omugulira engoye, bw'obeera omuliisa, bw'obeera omusuza, toteekeddwa ate bimulangira ku lw'okuba onyiiza alina kyakoze ne kiba nga tekikusanyudde, n'obeera ng'omulangira, n'obeera ng'omugamba ebigambo ebitali birungi, n'omulangira engoye z'omugulira, emmere gy'omuliisa, tekiba kirungi. Ekyo mbabuulira. Kati buli w'olangira omwana oyo ebintu eby'enjawulo, omwana oyo n'atuuka mu buliri obudde obw'ekyo n'abeera ng'akaaba, ng'ajjukira ebyo by'omugamba mu budde obw'emisana, sinaki nti osobola omwebasa leeti ng'oyagala akole emirimu, mwe ne mugenda ne mwebaka. Ekyo ky'oba okoze tekiba kirungi, kiba kikulu nnyo. Abaana bo empisa gy'obayisaamu, n'omuntu oyo oteekeddwa kumuyisa bw'otyo. Omwana wo oba tosobola kumuleka ku bintu kubyoza yekka kiro, n'omukozi tomuleka ku bintu kubyoza yekka kiro, ate mwe ne mudda ku TV oba ne mudda mu kwebaka. Muleke mugambe ebintu ojja kubyoza enkya, beera ng'owummula. Naye abasinga temusaasira, ekisooka obeera omuwa obusente butono. N'olwekyo mwe babboosi, bakama baffe kye mbasaba, mubeeremu n'omutima ogusaasira. Omwana oyo buli w'akaaba amaziga, kimanye nti amaziga ago gaba gadda ku ggwe. Omwana oyo buli wadda mu buliri n'akaaba amaziga, n'alajja n'agamba Mukama Katonda omponya ddi embeera eno, omukyala nga mpisa bubi, omukyala nga nfuukidde omukyala, Mukama Katonda nnyamba omponya embeera eno. Ebiseera ebisinga ebyo by'abeera asaba, ebibi ebyo biba bijja kuva ku ye ate bidde ku ggwe, gwatulugunya omwana oyo, gwabonyaabonya omwana oyo. N'olwekyo mubeere beegendereza, temukkiriza bakozi abo naddala kukaaba maziga waka. Nabagambako emabegakaawo nti omuntu akaaba abeera akungula, ne waabeera mwana wo nga yeekaabya nga mukulu, aba akungula. Kati n'olwekyo tokkiriza mukozi wo kaaba, omukozi oyo aba akungula. Ate ekirala aba akuteekako ekyo ekibi ekisikire ekigenda okutambulira ku baana bo nga bakuze. Ky'oba olaba nti ojja kusanga omwana omuwala avudde mu maka agategeerekeka n'agenda ku kyeyo abeere ng'anoonya kasente, ebintu ne bitabuka, omwana n'abeera mu kubonaabona. Ebiseera ebisinga kiba kivudde eri wansi nate ne kijjira mu mwana wo oyo, oba n'abeera mu mbeera etategeerekeka ng'ali muno mu Uganda naye ng'ali bw'atyo. Ebiseera ebisinga kisobola okuva ku oli gwe wali otulugunya ate ne kijjira mu mwana wo oyo. N'olwekyo mubeere beegendereza, muleme kuteekawo kibi kisikire ekigenda okusumbuwa abaana bammwe wamu n'abazzukulu. Kyemba mulaba ng'abakyala abo ababanga n'ebitimatima ebibi abakyaliwo era tebali mu mbeera nnungi, bali mu mbeera ya kukaaba, ebintu bitambula mu mugongo, ebintu bitambula mu mubiri, takyasobola kutambula, kwegamba ng'ali awo tategeerekeka. Ebiseera ebisinga kiba kibi ekisikire ekiviiridde ddala emabega mu nneeyisa gye yabanga yeeyisaamu ku baana ba banne. N'olwekyo mubeere beegendereza, ekyo kye mukola muba mujja kikungula.
abakozi mubayise ng'abakozi. Omukozi bw'aba akola byatategeera tomutulugunya, tomukuba, muwe ssente ze agende ewaabwe. Ekyo kiba kimala. Bw'oba tolina budde bulambika mukozi oyo mirimu gya kukola agikole bulungi, mwesonyiwe, mugobadde ewaabwe, muwe akasente ke, muwe transport agende ewaabwe, ofune omulala anaasobola okukola ebyo by'oyagala kukolere. Ekirala nabagambako nti ekyamazima togenda kufuna mukozi atuukiridde. Ekyo nakibabuulira era nkibuulira nnyo n'abantu bange. Oli ajja n'akukabya n'agamba nti omukozi amazeeko emirembe, kino takikola, kino osanga takikoze. Era mbabuulira nnyo nti togenda kufuna mukozi agenda kukola ky'oyagala. Olina kumulambika bulambisi paka wanaamala omwaka omulambe wo ajja kubaako ebyo by'ayize. Wanaawezaawo ogwokubiri ajja kuba ayigidde ddala. Kati omukozi oyo munyweze obeere naye, omuyisenga ow'ewaka, atuuke n'okuleeta omusajja amuleete mu maka go agambe nti ono ye maama olw'enneeyisa gy'oba omuyisizzaamu. Naye bw'onaabeera mu mbeera ng'oyagala omukozi atuukiridde tojja kumufuna. Ekyo mbabuulira. Bw'oba oyagala omukozi atuukiridde gwe olina omwezaalira, ate oba olaba n'omwana gw'ozadde akola ebyamajaani n'akumalako emirembe. N'olwekyo kye mbasaba mubeere beegendereza ku baana abo be mukozesa, mubayise bulungi. Ne Katonda ajja kuba akwongera emikisa bulungi nnyo, oyongere okubeera obulungi mu nsi. Okaddiwe ng'oli mulamu bulungi, okaddiwe ng'otegeerekeka. Bw'onaayisa abantu obubi ogenda kufuna ennyimba ez'otategeera, ogenda kubeera ng'obonaabona mu bulamu bwo obusemberayo ddala, wamu n'abantu bo, abaana bo abazzukulu bagenda kusikira ekibi ekyo ky'obadde okola. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo. WhatsApp namba yange eri 077773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.